omwami gwe bayita Chris Mubiru mumanyi yabeeraga ku Villa Park. Villa Park era yaliko omulere mu Villa Park. Ono yasiyaga Kenzo n'amuleka mu kati n'amuleka mu kasala kkubo. Olunaku n'olumu omwami ono yatukako n'okugamba abantu mikwano gye nti ayagala agenda ku sajjale nga kyebamukoze babega kiyitirivu Kenzo. Ku luno Peng Peng ne Lumbuye bakomyewo ne data oba biyita ebyama ebikwata ku Eddy Kenzo byonna. Wuliriza bulungi nnyo nga bw'okiwulira omanye Eddy Kenzo yaani. Buli omu akwate ekitabo n'olupapula n'ekkalaamu muwandiike ebigambo bino wano. Era musharinge vidiyo amusuuza. Kulutambiro mawulidde olwadde lutambula ku social media wonna nga lulimu ebigambo ebikaawufu ng'omususa. Bitandika bitya era bivaawa. Omusajja ono yagenda ne yeetoola mu Ivory Coast nti agenza kuyimba. Coronavirus n'amukwatira n'amala ebbanga alaajja n'okuba bawulize e Kampala. Nekitasoboka mu muddo ekyali kirabika bubi. Omusajja oyo Rebecca Kadaga akolagana ne State House. Ne bagezaako ensonga ezaakolo osanga ezasooka okumuleeta ne zigaana ne basalawo State House ne Parliament ne basindika ssente ziru Kadaga ne zigenda ziyambe ku Kenzo gye yali era abadde alya bulungi ng'aziwoomerwa. Ssente bwe zaggwawo n'asaba endala ne zisooka zigaana ne zigireyinga kwe kuvaayo n'agamba nti ye agenda kuwagira Robert Kyagulanyi ssentamu ng'olwo abasituddiyo bakubemu bbomu basobole okukola ki omusindikira ssente endala. Essente zaali ziweddewo. Kati bwe bamala okukola ki bwe bamala obbasuddiya nti agenda kuwagira Robert Kyagulanyi ssentamu bawo ne bapapala kwe kusindika tukutuku n'egenda emukime all from Uganda mpaka Senegal era n'emukima n'emutuusa e Kampala. Tukutuku bwe mukima n'emutuusa e Kampala on conditions bamuwa conditions bbiri. Okutandika okukola emirimu gya gavumenti okulumba Robert Kyagulanyi ssentamu ne famire n'abantu bamuliraanye oba okukola emirimu gyagenda obbawa mu kampeyini ekigenda okuba nga gikolebwa okukyankalanya abayimbi. Bino ebigambo byayogedde biri ku oligino kuba tebigenda kuvaawo okujjako gy'alasooka kusindika information eri Mama Simon ne Tata Simon oba pulezidenti waffe. Njala kusaba n'obuwombeefu Tata Simon, Mama Simon, omukyala Babi Kyagulanyi Robert ssentamu temuddamu kukkiriza Simon kweriraanya Eddy Kenzo wadde miniti wadde eddakiika n'emu. Kubanga ono omusajja alina mission eyinza okwagala okugyawo Simon okulumya Robert Kyagulanyi ssentamu. Sinakiri butamwesembereza nti omwami ono alimu emize emikyamu situwagala mwana waffe agende mu bintu bikyamu ng'ate tukimanyi bulungi. Eno vidiyo gyenda kkira ngenda bbala lwaki Simon talina okwesembereza Kenzo wadde okwesembereza abaana ba bebekulu oba bebekulu ye ng'omuntu. Olw'ensonga basobola okukwata omwana ne bamugyawo ne balimya Kyagulanyi epeesefu asobola omunyiga epeesefu. Nja kusaba Mama Simon Tata Simon please omwana mumuteekeko limit. Temuddamu kwesembereza Robert kudda mu kwesembereza ani Kenzo kubanga Kenzo mu video yayogedde yaga nti asobola okukola ekintu kyonna ekyesoboka okola nti asobola okulumya Kyagulanyi. Mukitegedde bulungi. So kati onvuddewo ngenze maaso. Omwami bw'atuuka e Kampala ng'amaze atuuse ku kisaawe Entebbe gy'abadde abeera mumanyiyo. Bagamba alina gy'abeera mu woteeri ali karantini. Tebakulya ssente. Omwami oyo bamubuukingira ku Fairway Hotel era gy'abadde. Atamanyi Fairway Hotel eri wansinga ku Funk ng'ogenda okuyingira golf course. Five-star hotel omwami abadde ebbanga lyonna tebadde bali mu karantini. Funny enough Fairway Hotel abakozi bonna kati abasinga obungi abakola mu hotels 5-star abasinga obungi basupervisor ne bawaita abasinga abakozi ba ISO be bakolamu. Mu information gye tulina nti Kenzo bamutwalayo kumuteeka yabeereyo ng'akola emirimu gye eky'obuntu n'okuba nti abadde teya muntu abadde amanyi gy'ali yeesonga lwaki fe abasinga obungi twatusooka omunoonya twalowooza nti bamutadde mu maka ge galina tulowooza nti gali nga sigage. Omwami abadde mu Fairway Hotel nga bamufuya n'omukazi omunyalanda gw'abadde akalakata olalonga ebbanga lyamaze either today or tomorrow lwayinza okuva mu hoteeri eyo. Sente abadde kuza State House ali buli kimu n'ejjimba amusasulira buli kimu abadde akikola mu Fairway Hotel. Ekyo takyajja kuva kibulira eggwanga lwaki bamupangiza mu Fairway Hotel. Era omukazi ono gw'abadde akalakata kigambibwa nti ye kennyini ng'akolagana ne State badde basasula omukazi oyo. Ekyo mukitegedde bulungi nakyo mukitegeere bulungi. Nsimbudde ngenze walala. Omwami ono bigambo byayogedde ekyasinze okunyiiza kwe kugamba nti Robert Kyagulanyi ssentamu mu ssiru. Kyanyiizizza nnyo nno kubanga omuntu bw'abanga yakuyambako somewhere somehow tosobola kumuvuma bussiru kubanga singa yali mu ssiru yandibadde tasobola kukuyamba. Ekyo kyanyiizizza nnyo. Tugeneepola mukulumbwe omusajja agambe tamuyambangako yali amuvimbisa buvimbisa awo nnamenyawo.
omusajja oyo ng'ajja mu talina group ndala gye yali mu Firebase era gye yatandikiramu Firebase ne studio n'abamukolera endongo zonna ne video gye yasooka ozikolera ne ssente zonna Robert Kyagulanyi Ssentamu yaziteekamu. Oluyimba lwe yasooka okukola yalukola ne jjajja we, yalukola ne maama we, oba yalukola na nnyina. Ekyo sijja kulwawo nnyo kubanga ensi ekimanyi nti Kenzo Kyagulanyi yamuyambako. Kati njala tutandika bwenti. Omusajja ono okumanya muzibu alina abantu bangi babadde abamuyise mu ngalo ze abamutusiza wali n'abeera bina tasobola bayambako. Ekisookera ddala omwami ono oba ntandike ntya simanyi naye kantandike bwenti. Kenzo njagala aveeyo abulire eggwanga. Oluyimba lwa Stamina original yaluwandiika. Wanji? Oluyimba lwa Stamina Kenzo original yaluwandiika era twagala kubuuza original composer oluyimba Stamina ali luddawa? Tulira. Kenzo yasooka n'akuba oluyimba Stamina ne lugaana okukwatayo. Ompulira bulungi? Ne lugaana okukwatayo. Bwe lugaana okukwatayo yakola ki? Oluyimba lw'ogulisa yasooka odukola Lexus Kalema ne lugaana okukwatayo. Anti kati Lexus Kalema jjukira yalina studio mu biseera ebyo. Yalina studio. Oba Jostede yasooka odukola. Si Jostede. Jostede nga kyakolera ku kama. Ayinza okuba Lexus. Lexus yasooka odukoona. Lexus yasooka odukoona mu studio ye. Ne lugaana okukwata. Oluyimba bwe lugaana okukwata yakola ki? Tutandise bwe tutyo. Kenzo bw'akola oluyimba bw'amala okukola Stamina n'agaana okukwatayo mu kusooka baamuwa amagezi ne bamugamba manyi nti olina okwetambulirako. Bamugamba okwetambulirako nnyina yennyini oyo gwayita nnyina Hajati Omengo yamukwata bukkolokolo n'amutwala n'abaako gye yamutwala okuba nti bakola emikolo egy'okuba nti omwami ono afuna kyalina okufuna asooka abeere n'ettutumu. Wano wenjagala abantu bawulirize bulungi nnyo. Oluyimba Stamina lwawandiikibwa omuvubuka omuto gwe bayita Vincent aka Mr. Moros. Ompulira bulungi? Yes sir. Yena nnyini luyimba Stamina. Omuvubuka ono teyasooka kwagala kutwala luyimba luno tuzaayo kubanga lwali terufuuse hit kubanga ye original composer w'oluyimba luno. Naye Kenzo bw'amala okutambula gye baamutwala ew'omusawo Omuganda mu sayidi z'e Namasuba w'obeera nja kwogera omusawo ono oyinza okuba omumanyi. Sebowa. Oluyimba lufuuka hit. Omwana ono ajja akiriiminga oluyimba lwe. Agamba Kenzo oluyimba lwatwala luyimba lwange. Ebyaddirira nange naawe omwana ono essaawa zino twogera embuyaga ezikunta yafa. Enzita ye oba enfa ye gye yafa teri agimanyi naye nga kigamba bamanyi omwami ono kyava kumala kukereminga luyimba luno lwaki olwa Stamina nga lumaze okuhiitinga omwami ono n'akola ki n'afa. Kati Hajati ono akwata Kenzo amutwala. Bw'amala amutwala ew'omusawo Muganda. Omusawo Muganda ono asangibwa Namasuba. Omusawo Muganda bamuyita Mulyandaawo. Abantu bawandiika bamuyita Mulyandaawo. Omusawo ono kigambibwa amanyikiddwa nnyo mu bitundu by'e Najjanankumbi awo. Era omusawo ono akoze nnyo ku bannabyabufuzi, abayimbi ne ba business personnel abaagala okuyimusa emikisa gyabwe mu kutunda ebintu bino. So Mulyandaawo ono amanya g'olinyira bamuyita Saalongo Kayongo. Saalongo Kalyango, bamuyita Saalongo Kalyango ye musawo oyo. Naye nga amanya gali aga Mulyandaawo abasinga obungi ge bakola ki? Ge bamanyi. Kenzo wamala okuwulimba Stamina lugaana abeera frustrated. Hajati olw'okuba nti yali amanyi omusawo ono akwata Kenzo amutwala ewa Mulyandaawo Saalongo Kalyango. Olw'okuba nti omusawo ono kimanyikiddwa nti akola misana
kyawalirizwa hajati ogamba Saalongo nti munnange nno onjagala okuleetera mutabani wange naye tasobola kutambula misana ina kutambula kiro. Saalongo yakyusa amateeka mwakolera emirimu n'atandika okukola ekiro olunaku lwe yakola ku Kenzo n'amukolako ekiro. Kenzo yajja kiro okumukolako emikolo. Kenzo bwajja ekiro bamukolako emikolo egy'okuba nti bamwambula bamusibaga bamuganga okuba ng'agenda fuuka superstar. Saalongo Kalyango Eke Mulyandaawo ono nno abeera najja nankumbi. Pulira ssebo. Najja nankumbi ku kabaawo ndowooza omanyiwo kati ntandika okusoma ebisindu by'omanyi. Ssebo manyiyo kabaawo. You slope down as okirira wansi bw'oyita ku Sahara osobola okutuuka. Ssebo. Olya oba osobola okusalira wano wennyini ku ki? Osobola okusalira ku kino ekidde Ennyanama nawe osobola okutuuka. Yes, sir. Okutuuka wa Saalongo okusala ku ki? Okutuuka wa Saalongo mu ki? Oyo Saalongo mwani? Saalongo Mulyandaawo. Bagenda abantu basatu okukola emikolo egyo. Ku bantu abasatu Kenzo kennyini yasooka ng'omulwadde gwe baali baleese. Kuliko omukyalo gwe yasooka okuzaalamu omwana. Oyo mwana Kenzo mukulu. Ogamba Shira. Oyo yimo Shira nzisimmanyi mukazi we. Yasooka okuzaalamu omwana mukulu. Yeshira. Ne Hajati oyo mama wa Kenzo w'Emmengo be bagenda ekiro ekyo okukola emikolo egyo. Saalongo Mulyandaawo yakola ku Kenzo emikolo gyonna egyetaagisa era ne giggwa bulungi. Omuvubuka Saalongo n'amugamba kati genda okole emirimu gyo. Bw'obanga omaze okufuuka ky'ofuuka olina okudda okuwa omuzigo okuzza omuzigo. Kenzo nonno bamujjanjaba bulungi bwe yaddayo okukwata mu luyimba stamina ekyavamu akitegeera bulungi. Lwalafa ne lutambula ensi yonna n'afuuka ekizibu n'atuuka n'ogenda President Museveni n'agenda mu kampeni bamuwa ssente empya n'enkadde. Naye luba terululisa omwami ono agenda okulaba nga Kenzo afuuse superstar amukubira essimu amugamba owaaye ebintu bye twalagaana nakuggwe naawe nga ssente zange tozimpa. Kenzo yagaana okukwata essimu wadde okudda mu muntu ono era n'asirika. Ne mu bintu ebyatwalibwa okukola ku Kenzo mwalimu mukolako emikolo mwalimu bamusalira embuzi nnamba okukola emikolo gino gimaliriza n'ebintu ebirala. Saalongo Mulyandaawo Kalyango bye yakola ku Kenzo n'amujjanjaba bulungi n'awona. Kenzo bamukolako emikolo emirundi 3 okutuuka waali. Nenjala kulagirira omuvubuka ono n'okuba nti si muntu mulamu tasasulanga Saalongo Mulyandaawo ssente ze yamukolerako emikolo gyonna. Ompulira bulungi era taddangayo bukyanga afuuka superstar. Yes, sir. Ekyo nga nkimaze Saalongo ono yekennyini akugamba okufuuka superstar yateekamu obudde bungi n'ebintu bingi okulaba nti omwami ono afuuka waani naye teyamusasula ssente ze. Era njala kutegeeza Eddy Kenzo bifo nga tannakola manyanga gonna agende azzeeyo ssente oba azzeeyo omuzigo gw'omusajja amuwe ssente ze kubanga ebintu bingi byeyamukolera byatajjukira nti omwami yamukolera. Kati wamu ku malagala ge bamukozesaako kuba nti atuuka waali mwali mumala bizibu. Oli bwaga nti mumala bizibu eddagala oba olimanyi. Mwalimu Kasiira. Ono Kasiira ajjanja buli kintu kyonna ky'omanyi wabuuka eddagala bakuloga. Waliwo akuwalana waliwo akulemesezza waliwo kyokola oyagala kiyitewo. Oyo Kasiira yeddagala limuko lwamukozesaako n'embuzi eri. Buli kimu ne kikola ki? Buli kimu ne kiggwa. Era n'atandika okukola emirimu gye nga bw'agikola up to now. Ne lw'okuba nti omwami ono alina ebizibu bingi nnyo byazze yeenyigira mu bifo nga tafuuka superstar. Kati ndowooza eyo siini engeri gye yajjamu okufuuka superstar gitegedde abantu. Abafuuse star. N'omusawo gwe yakozesa. Amaze okufuuka star. Kati ngenze mu maaso tugenze ku firimu yennyini entuufu. Omwami ono Eddy Kenzo njagala abuulire ensi yonna kubanga azze yewakana emirundi egisinga obungi ng'agamba nti yasinga otegeera mbayimbi era alina empisa. Njala kubuuza Kenzo ebbanga lyamala ng'asamba omupiira ku Villa Park ebikolwa bye yakolawo akyabijjukira. Villa Park isabako kapiira ehoma ye. Kenzo musambi wa mpira era akumanyi bulungi talent yagirina okuba nti tafunanga musimu kukola ki. Alinga Jamaalo waswa bonna ba mupiira. Alinga Jamaalo amanyi omupiira bulungi. Kenzo nono ng'akyali ku Villa Park yakola ebintu bingi nnyo abantu abasinga batamanyi kati njala kyogera officially before nga
nkiddamu nze omuntu ali ebisiyaga abirya ku lulwe sirina ttabu yonna naye omuntu ate yeekweka ng'akola emize n'atuuka n'ogyegana ntagikola yasinga okunnuma Kenzo olwaleero njala kutegeeza emize gy'obadde okola all along egy'okulya ebisiyaga nga kubirya abaana b'abanno naye ng'ate owakana nti tolya bisiyaga disclaimer ndoza abantu bagifunye bulungi ntandise bwenti tolina buzibu n'abasiyazi sirina buzibu na musiyazi kasitaba nga tandidde ekisiyaga oba takiridde mwana wange aya nyeze bwenti njala Kenzo aveeyabwe kubanga yatandikise ebintu bino njala Kenzo aveeyabulira ensi emize gy'alina egy'okulya ebisiyaga byabadde alya all along abadde alina abantu balya ebisiyaga naye nga n'okubawa ssente abawa ssente ate nga ne bamulya ebisiyaga nga tebamusasula nga tannafuuka supasita bulungi nnyo omwami gwe bayita Chris mubiru mummanyi yabeeranga ku Villa Park era yaliko munene mu Villa Park ono yasiyaga Kenzo n'amulekamu kati n'amulekamu kasala kkubo olunaku n'olumu omwami ono yatuukako n'okugamba abantu mikwano gye nti ayagala agenda ku sajjale nga kyebamukozi mabega kiyitirivu Kenzo mumpulira bulungi waliwo omwami bamuyita Kajumbi Abubeka ono ye bamumanyi nga coach oyo mumanyi omumanyi kati oyo naye musiyazi munne baayanga ebisiyaga naye waliwo omulala bamuyita engineer ono yabeera nansana kati waliwo omulala nono muto wange wanze namukuza amuyita Bengo Steven olemu yali musabe wa mpira mu Villa Bengo Steven nzi namukuza ku Kini wano ku Kisenye Mengo kati Bengo Steven nze namutwale wa mulindwa ku St Mary's Kitende nze namutwala naye kati ekituufu nti abantu beejogerako bonna bamanyi Bengo Steven nze namukuza mu mikono gya ku Kini wali emengo mu Kisenyi ono yamulyanga ebisiyaga kati bano abantu ebintu bino babikoleranga nansana gye babikoleranga mu group sex eyabagge ngono Kenzo yenyi group leader ne Chris mubiru be balyanga ebintu bino nga birire nansana kunakule ompulira bulungi olunaku lumu omwami oyo bano ng'oggyeko bano basinia naye ate ayina abaana babadde agenda akozesa mu academy owulira ng'ayo n'abaana b'abendi okubalya ebisiyaga era nja kusaba abaana bonna oba nja kusaba abazadde bonna mwegendeze nnyo musindika abaana mu mupiira oba mu academy zammwe abaana bano babawonoona babalya ebisiyaga bebekulu awulira mulaba kwali atwala abaana be kusamba emipiira yegendereze babalya ebisiyaga begendereze bulungi nnyo era sinakindi abaana bano mubakebere nga bakomye waka kino nno abantu njala bakitegeere nti omwami oyo kennyini akola emize gino naye n'agyegana kubanga tayagala nsi ekole ki emale bwe baakoleranga emize gino baayinanga emmotoka y'ekika kya Ipsum gye baatambuliramu ogenda enansa n'eyo okukola emirimu egyo gye baakolanga egy'okulya ebisiyaga ompulira bulungi gye baakolanga emize egyo kati nno omwami bw'amala okukola emize egyo ate takomera kati ne bw'aba agenze ebula era emize gino agikola ki emize gino agikola bulungi nnyo lwakuba nti abadde abuzaabuza abantu kati njala kutuuka ku kinyi ekikulu ekyatuleese omwami ono ye kennyini bw'atuuka ng'ayagala okubeera superstar asinga ye kennyini yeegulira amajinni oba kye tuyita amayembe jjukira nti omuntu yenna temuddamu kugula amayembe mu nsi yonna kuba gajja kusabya otaasobole ebyafa bitulaga nti ezimu ku nsonga ezagomya Lema Namakula mu maka gano mwalimu okuba nti omwami ono yali yeefudde kifuula nnenge ng'akozesa abasajja n'abakazi ekyokubiri omwami ono yali amaze okugula ebyokoola bye tuyita amayembe oba amajinni okuba nti gamubeeza okuba ng'afuna ssente n'atamanya nti amayembe gano gasala era gattira ddala era kigambibwa omwana ono Alex owabageto gizidi bana wazinanga Alex kigambibwa nti omwana ono enfa ye teyategerekeka eyinza okuba erimu omukono gw'ebintu ebyamayembe okuba nti gamusala waliwo n'abayimbi waliwo n'abantu abafa mu biseera ebyo nga bali related ku Kenzo naye nga kigambibwa gandibanga amayembe gano ge yagula gaali gamaze gatandise obbasala teyava ku olwo olw'okuba nti yayagala okubeera ow'erinnya n'agezaako ayinza okuba tanayingira bulungi mu gurupu y'abaluminati yensonga lwaki ne vidiyo ezabadde akola muggyemudde engoye ezabadde ayambala zibadde ziriko simbo ez'abaluminati okuba nti abadde yayingira dda mu baluminati okuba nti ayagala afuuke superstar mu nsi yonna
kitegeeza ki ebintu byonna ebirimu Katonda byekola byokka tebibako kintu kirala kibikola yensonga lwaki buli kintu ekirimu Katonda kiba kyekola kyokka n'ebintu byonna ebirimu okusaddaaka biba bikyamu nnyo bila bulungi ng'oyagala okumanya ebintu bino ebirimu okusaddaaka n'okutta abantu abamu bayimbi bakimanyi bulungi nnyo nti Kenzo alina ebintu bino ensonga lwaki amukyawa ne bamuddukako mumpulira bulungi mpulira se bamuddukako naye ye yagenda mu maaso n'okukola ebintu bino kati njala tuuka wano wennyini wenjagala mbategeereza ensonga eno ensonga etambula bweti tukimanyi bulungi nnyo nti Rema yakola ennyimba nnyingi nnyo n'atuka okuba nti omuvubuka eyali mu biseera ebyo ng'akyakuba ennyimba oba ng'akyafulumya ennyimba ezitunda mu nsi yonna ba mu Uganda gwe bayitanga Dan Kumapesa. Dan Kumapesa ono yali producer ng'afulumya ennyimba empitirivu nnyo eziri ku mutindo gw'ensi yonna. Naye omukyala Rema yagenda n'aba nga akkiriziganyizza n'omuvubuka oyo kuba ng'amukolera tunes ez'ennyimba ze era zaahitinga bulungi nnyo. N'abayimbi basinga obungi bakolanga ennyimba n'omwami oyo era nga mu kusooka tune bwe beefuluma asosaamu linnya lye Dan Kumapesa. Rema kigambibwa nti yalinako affairs n'omwami Dan Kumapesa naye Kenzo n'akimanya tekyamuyisa bulungi nnyo n'anyiiga n'agezaako nnyo okuweereza obubaka obutiisatiisa omuvubuka ono. Omuvubuka teyafaayo teyalooza nti kiri serious n'asirika n'alooza nti biwedde. Ne mu kulooza nti biwedde njagala kubategeeza ekintu kino. Polisi ya Uganda yo kennyini erina conversation between Kenzo ne baasasini abatta Dan Kumapesa era bagiyina bamugamba nti zezimu ku bukwakkulizo obumutebwako okuba nti akola emirimu gy'okulumba Kyagulanyi kubanga akimanyi bulungi gavumenti ya Museveni bw'ebanga egenda kukozesa ebaako n'ekimu kyekwasizaako. Conversation ya agreement yakola n'abatta Dan Kumapesa giri polisi ya Uganda egirina if I'm not mistaken yensonga lwaki akola ebintu bino. Kati njala kubuuza omwami Eddy Kenzo. Nze nkulidde mu Mengo. Kyetuyita Mengo oyo noba otwala ebisenyi byonna n'oyambuka ku Bulange n'okkirira n'oyingira mu Ndeba Kayanja ka Kabaka n'okkirira n'ola mu Kisenyi mpaka kutuuka ku kisaawe kyonna Kivubo. Egyo tuyita ghetto, ffenna tukulidde mu ghetto. Kitegeeza abantu bonna abeera mu ghetto nkola ki? Mbamanyi okuggyako abaakajja leero. Information gye ngamba bwenti omuvubuka omu ku bantu aba omulimu ogukutta Dan Kumapesa bamuyita Ogutu ono nno nasomako naye ku Nabagereka Primary School kumenguleyo. Ogutu ono musajja mutemu nnyo muyaayi akubiddwa amasasi asiigiddwa eruzira emirundi gyonna egyetaagisa mu Uganda naye ng'omwami ono ava eruzira n'akomo n'asurvivinga. Ogutu ono Kenzo gwe yakozesa okutta Dan Kumapesa. Ogutu ateralizinga nnyo Namirembe Road Kisenyi Mengo Bakuli musajja alumba Lubaga Road B Lubaga Road A genda ku Social Center Yohana Maria Muzeyi yambuka Bulange genda Bukesa kirira mpaka Kadiba wansi Bayuni eyo naje basambira omupiira. Ono Ogutu yomu ku terrorist ababbi ababeera mu byalo byonna byenjogedde okubanga bakola ki bakola omulimu ogw'okubba n'okutta abantu. Ogutu ono nno contract gye bamuwa yakutta Dan Kumapesa naye emitwalo gye bamuwa giri wakati w'emitwalo 32 egy'okutta Dan Kumapesa. Ogutu ono musajja mutemu nnyo kubanga ffe twasomanire nga mwana muto ku Mengo ku Nabagereka Primary School. Ono nja muyita nti Bobi Wine kubanga twasoma naye ate mumanyi. Ogutu musajja mutemu. Omulugwana nga yasalawo nga yava kulayini aba mutemu. So njagala Kenzo aveyo atubuulire kiki ekiyamutisa Dan Kumapesa n'asooka okutuma omuntu gy'ono Ogutu ogenda okutta Dan Kumapesa. Kubanga ono Ogutu gye yabeeranga yateranga okubeera mu bitundu by'Okadiba eyo e Bulange ng'era ku nnyumba ezimu yasulanga ku nnyumba z'omulangira oba gwe tuyita mulangira we yasulanga okubeeranga kubanga era yasambanga omupiira. Kati ye twagala atubuulire omulangira ono amanyi kubanga mulangira amanyi bwe bakubakozesa Eddy Kenzo ono. N'Ogutu we yasula ku nnyumba za mulangira. Ogutu tasula mu kitundu kimu ayinza okuba alina location 5 nga waasula teri asobola kumumanya. Mpulira bulungi. So kati njala kutegeeza Eddy Kenzo bw'abanga atinkula entalo amanyanga waakoma. Ffe tuli ba ghetto youth abakulidde mu ghetto atamanyi ghetto njagala mugambe ekintu kimu bye bitundu ebyenzigotta
ebitalina adresi ebitalina sewage line naye ng'abantu babeeramu ate nga babuvunaanyizibwa okola ebintu bino nga tumanyi tibijja kuvaayo era nga tumanyi tugenda bifuna bino ebintu byonna byenjogerako njagala Ku Eddy Kenzo aveeyo ewakane kubanga ne bafutubola we bali banyina bakimanyi nti ebintu bino Kenzo yabikola ebyokulya ebisiyaga ebyokugenda ku musawo gegambye oli alyoka afuuke superstar likodi weeziri omuntu amanyikiddwa nti yamucontractinga agenda ajja dance ku mapeesa ne security ya Uganda yennyini ekimanyi nti Eddy Kenzo balina obutambi bwe ng'ayogera n'abatamanya ngamba abajja waani abajja dance ku mapeesa ogutu Kenzo yamucontractinga yennyini agenda ajjawo omwana. Oli ku Uganda News Updates ky'olina okunkoleranyiga akagambo subscribe okomentinge olikinge ate osharinge mwebale nnyo mwebali eddala sigadde nze Roger Malobozi.